Maama, newankubadde nga gwe wanzaala, wanteeka mu nsi, nenkula nenfuka omuntu omukulu, nange nenzaala omwana wange. Newankubadde nga oli mmanga nzaala, kituufu, naye njagala kukakasa nti omwana oyo gwe nazaala mutegeera nnyo, nina plans ze, ekyokubanga onnyambako okumukuza nkyebaza era nkiwa ekitiibwa. Naye kyandibadde kya buvunaanyizibwa obuyinza obwenkomeredde ku kusalawo eri ebintu ebikolebwa ku mwana wange. Konsenti yange ye yandibadde priority. Show ya leero egenda kunyiiza abantu bangi, egenda kunyiiza ba caretakers bangi. Oli atukugamba ye maama bw'anona akaana ke, ye maama nga twalaba kugamba nze mubi ennyo, kugamba nze saamukuza, ye saamukuza, kugamba ng'oli alaba olinga amuggyemu obwesige. Show eno egenda kuteeka omuntu mu mbeera gye simusanzeemu, naddala ng'oli ku mawanga nga waleka abaana ekyaddondo, waliwo omuntu abalabirira gwe okola gwakuweereza ssente oba buyambi oba ebikozesebwa, ne wabaawo ebintu ebisoomooza nga bikumalako emirembe. Onansonyiwa nti olwaleero ogenda kusiikuukamuuko emmeeme, but at the end tujja kukikubira tubeeko we tukissa, obulamu bugende mu maaso. Nkwanirizaako mu show eya leero. This story is egenda kukola nga okulabula ku bintu byetutatwalanga bikulu, ng'abaana tubatwala gye bagenda okubeera, ng'abaana tubazadde ku bye twogera, ku bye tukola, ku bye tusalawo, bye tubagamba. Nyongera okukwaniriza, katutandike story eno. Njagala emboozi yange egenda eri abazadde, mostly abazadde nga they don't watch bigambo bye bagamba baana, whether omwana gwamuzaala or not. Emboozi ze munyumya ng'abaana bawulira ebigambo bye mwogera ku baana ng'omwana oyo atudde awo, because let's be honest, abazadde abatukuziza kwa kati nze ngenda kuweza emyaka 28. Abazadde abatukuziza we not batono abaalimu that care about mental state or emotional state y'omwana. Okitegeera, bo baali kimu, omwana muzadde tasobye, omuntu omukulu tasobye, omuntu omukulu olina okumutya, omuntu omukulu bw'aba agambye omuntu omukulu nga yakwata wansi ne waggulu. So seekulwise mwami Sozimu, nze my early life nagenda okutegeera maama wange saakula nnyo naye mu buto bwange, naye wabula nakula ne maama wange omuto. Maka ge nasooka okugendamu abeera ndowooza kazini wa maama, naye omukyalo oli akatono ke yalina, kyenzijjukira nti akatono ke yalina twagabananga ffenna n'abaana be. Sijjukira okusosolebwa mu maka gali, naye ng'ate twali baavu. Twali baavu kuba n'enjala twagisulanga, buli akalwe ne mukene, ebintu ng'ebyo, naye tetwasosolebwako. Tewaaliwo nti guno omulimu gwa gundi guli gwono, buli kimu kyali wamu, ffenna nga ebintu tubyoza ffenna, ennyumba tusiimuula, okitegeera, like tewaaliwo okusosolebwa yadde. Bwe nvaawo maama wange ankwata anteeka ewa mukulu we. Bw'anteeka ewa mukulu we, munnange nga ntandika okubeerayo, naye ewa mukulu we sijja gamba nti kale maama oyo yambonyaabonya, naye nga bwe ngambye nti abazadde abatukuza si be bantu abali bekeyaringa nnyo ku mental state y'abantu y'omwana. N'ekyokubiri, abazadde kyembasaba munyige mu kibuuzo kino oba mu story eno, bannange, teri muntu mukulu atakwagala oba atakwagaliza agenda kwagalira mwana wo. Bannange, ekyo tukiyige. Bw'oba ne muganda wo nga takwagala, tagenda kwagalira mwana wo. Okitegeera, nze ekyo nkiyize because of the things I've passed through. Naye ne maama wange
ngezezzaako nnyo mulaga ekintu ekyo naye tekinnamuyingira bulungi kumanya nti muntu atakwagaliza tasobola kwagaliza mwana wo, kuba omwana wo aba obulungi that means naawe ogenda kuba bulungi. Omwana wo aba omusanyufu, gwe ne bw'oba olina pain gy'oyitamu naye lwakuba omwana wo musanyufu you're still going to be okay. Ntandika okubeera ewa maama wange oyo omuto. Later on in life nagenda okukimanya nti maama wange oyo baali baddanga tebakwatagana bulungi na mami anzaala. So nga maama wange nga bwe ngambye ngenda giyitaayita mu ngo saagala ginyumya yonna, just few instances that happened. Maama wange buli lwe yajja nga tebanzikiriza kutuula naye, okutuula wansi kunyumyako na maama oba akubuuze munange oli otya, biki tekyaliyo, nga n'okujja okundaba lwalinga lutalo, okitegeera, lwalinga lutalo. Nakula ne kazini wange, anti wange maama wange oyo yalina omwana nga tuli omwana asingako omwaka gumu naye twali mubiri gyegimu. Naye mwami sozi sijja kulimba nti ninako olugoye lw'omwana oyo lwe nayambala nga bwe kugamba naye twali baavu, so saayina ngoye, saayina ngatto, I didn't have things. Era bwe ntunuulira gye nvudde ogamba naye mukama w'amaanyi zaani. Naye sijja kulimba nti omukyalo oyo yali akutte ku lugoye lw'omwana we n'alumpa, sikijjukira. Engatto sikijjukira, wabula kyenzijjukira yanvumanga ekigere. Omwana alina ekigere kyonoona engatto, omwana alina ekigere kinene, omwana kino, omwana kiri. Nze kimu bibiri ekigere kyange. Sijja kulima nti nzijjukira okwambala engatto eziwera 5 mu buto bwange okuva P1 mpaka gambe P7. Engatto eziwera 5 wanzijjukira balina engatto ya bbata gye bangulira ate engatto za bbata ennaku ezimu muzitegeera zaalinga ngumu. Gye nayambala loza okuvanga gye nayambala P4 ng'eggwako ne njambala P5 ne P7 babangulira size nneneko omwana akula. Naye n'akateteeyi kange ke bangulira ku Christmas, naye ng'ebyo byonna birina okungulira. Nalina gundi nali mu compassion kati nga omuzungu bw'abasindise kasente ne bakugulira ekintu bwe bityo. Kateteeyi ako nga nakambala ndowooza emyaka Christmas zaali 3 ku 4. Naye ng'ate koyambala ku Christmas, koyambala ku church. It was my Sunday best to say. Munaye ne tukula naye anti wange oyo ebigambo bye yanjogereranga, it really created a lot of insecurities in me. Nti ntandise, I've started that healing journey last year. Ekintu ekyo, ebintu emu for me to realize ndi bwenti because this was said to me. Kati for example ekintu kyeyanvumanga ekyo ekyekigere, nze mu bulamu bwange ne bwe natuuka okutandika okwegulira engatto nga sobola kugulira ngatto ya open ngula closed shoes, but later on waliwo omuntu that I was dating nangulira engatto za flat naye nga alaba sizambala, so he asked me lwaki engatto bweti tojambala. Ne mugamba it's because I don't like flat shoes. Nangamba naye lwaki olina enjala ennungi ez'ebigere, lwaki toza? Yali omuntu eri asoose mu bulamu bwange okuŋŋamba nti ekigere kyange kirungi, yadde yawaanako njala zokka. So slowly by slowly kyanzijira saakijjukirirawo we yakimbuuliriza nti okay nakulaba ngamba bwe, but it was later on that when natandika okuwuliriza different podcasts and stuff like that, nti muna ebintu byoyitamu mu buto byaku affecting lwe nkitegeera nti lwakukyaka ekigere kino sikyagala because bakinvumiranga nga nkyali muto, okitegeera. So abazadde bannange, let's watch ebigambo bye tugamba abaana, it affects them, bibi affectinga, okitegeera. So munaye maama wange oyo nzijukira waliwo olunaku maama wange lwe yajja
nola kwamba nga yajja okundabako naye yali teyewulira bulungi, yali mulwadde. Naye bannange omuntu akulaga ensi nga atagiraba. Maama wange bamufunira ekikopo ekikye esowaani eriya like everything of hers different, ne batugaana n'omusemberera. Sijja kulimba, sijjukira kyali kimuluma tebakitugamba, naye nga gye bayisa maama wange kyannumira ddala. Bumpi long story short, nenkula nenvaayo, naye ne mu kuvaayo saavaayo mu bulungi kuba baali baŋŋaanidde ng'aganye ne maama wange okuntwala. Waliwo omusajja kusomera yanwani nabaganda omukyala bwe bayagala atwala mwana we lwaki temumuleka, n'agamba ba metro, mukimanyi omukyala oyo si yazaala omwana ono, linnya mbadde njogedde, si yazaala omwana ono, lwaki temumuleka n'atwala omwana we? Kitegeera n'abalemerako paka we bandeka nenkola ki nengenda. Kati mu kugenda nalina akatabo ka muwala we ke nali mbuzizza. Sozi omukazi yansasuza akatabo, nejjukira muwala we yali a class ahead of me. That means nze we nali maliza P7 omwana ono akatabo kano yali tagenda kuddamu kakozesa. Eby'abaana nze nali mulalu. Kati mu bulalu bwange nembuza akatabo ako. Mukyala sewe yasasuza manga akatabo kuba zijjukira yabagamba waba talina ssente z'akatabo ka mwana we temumukkiriza kuvaawo. Ne tubeeraawo ne twezooba paka oli omusoosa yagamba kale kanze kamweyimirire banaakaleeta nga bazze okukima results ze, bwe batakaleeta nze ndikasasula. Kwe kundeka actually neŋŋenda. Era munnange maliriza P7 maama wange agenda okuddayo okukima results ng'omukyalo oyo yawambidde, naye nga weewuunye muganda wa maama wange taata y'omu maama y'omu, ng'omukyalo oyo already awambye result slip yange. Era twatuka ku ssomero ne batugamba nfunye zino. Ebiseera ebyo ndoza message we zaali zaakagira, osindika message n'olaba results zo. So tutuukayo ng'olwedde mmanyize tafunye, naye twetaaga slip ofune essomero. Tetwagisangayo maama nga madaamu yagiwambye dda. Baleeta ssente z'akatabo naye zaali ssente mmeka so ndoza gyali emitwalo 2 something. Obutabo obujjukira, obutabo bwe babaguzanga P7 mugula obutabo bwa social studies, question books ya babuyitanga bu question books. Tika nalina buza mukyala n'akansasuza. Era munaye mami neyinoonya n'asasula akatabo ako. Bingi bye nayitamu nga ndi ew'omukyalo oyo kuba nze ndi muntu njogera. I really ndina emboozi nga wansanze mu mundu yange nnungi, I can really talk, but I don't know how to associate. Naakayiga nze kati okutandika how to start a conversation, ekintu kyo naye tekyankuliramu kuba lwe nabanga ku ssomero so nze nga sibula ku lisiti ya baana baleekaana tekibangayo. N'abaana be nasoma nabo nga bwe bandaba kati beewuunya bagamba naye wali mulalu. Nga nze nga bayisa abaana abalalu ku parade sibulako, naye nga bwe ntuuka ewaka so tonzigyamu kigambo. Okitegeera nga I'm always walking on eggshells. Kati maze kula nga bwe nkugambye starting this healing process ne ndyoka mmanya nti okay kiri, that is why I don't know how to associate. Okitegeera, that is why I do not know how to start conversations. Naye kati lwakuba nti kati omulimu gwenkola is a job where you actually need to start conversations. Naye nakyo kikyankalubirizaamu katono, like I really need to get out of my comfort zone. Okitegeera, bingi bye nayitamu nga ndi ew'omukyalo oyo, bingi that really affected me mentally. Kubanga bwe nkugambye balina obutakanya ne maama wange nga tebali akambugu kaŋŋambe nga tebakwataganirako ddala. Okitegeera, so bamanyi ne maama wange oluusi bamugeyanga mpulira. Okitegeera, bamugeyanga mpulira nekinnuma. Oluusi nange kennyini ne bangeya akaana ako kino kiri nga mpulira. So it really hurt me. Okitegeera, ebintu nga oli n'agenda nze sirina school trip, ndoza primary nagenda mu school trip emu nze gwe bagobanga fees buli kaseera, naye kiruma okulaba nti oli akola bw'ati naye gwe tokikola.
tochirina, and there is no one to explain to you nti okay, there is a reason lwaki oli agenze ku trip gwe togenze, okitegeera nti oba there is a reason lwaki yafunye engatto empya gwe togifunye, nti oba togifunye nti lwakuba muna ekigere kyo kyonoona engatto, togifunye nti lwakuba you know what, we don't have the money to buy for you, okitegeera. Kiba kirungi nnyo muna omwana n'omunnyonnyola n'oba si gwe amuzaala, kuba te si kirungi kumma mwana wo kintu for the sake of the other child, nti omwana wange sigenda mugulira ngatto lwakuba sirina zigulira oli. Wakiri munnyonnyole bw'oba you can't help it, munnyonnyola mugaba manyi gundi nti wange kimanyi bulungi sinza akuzaala nti ye mami nze. Anyway, that's my opinion, nti ye nti naye ono yeetaaga engatto, oba kanoonye bwe naazifuna naawe naakugulira, oba katusabe taataawo tulabe oba anaatuwa naawe tukugulire, naye at least akitegeere lwaki yeetakoze atya. So munnange Suzy, long story short, nga nve wa anti wange oyo, nzija wa mami, mbeera ne mami nsoma senior 1, maliriza okusoma senior 1, jjukira senior 2 senior 1 nalina ebikolobero bye nakola ku ssomero lyange liri, alikaana kasirise mu batamanyi, era nga bakugambye gundi oyo yakoze bw'ati ogamba kizibu ng'onteerawo omukono, okitegeera. Naye nali mulalu, kati ebikolobero bye nakola ne nimbalimba mami awo ne mugamba nedda nzisagala kuddayo ku ssomero eryo kino bwe kiti biki mami ankyusizza essomero. Kati mami mu kunkyusa essomero banziza ku ssomero eddala, naye era wakati waawo mami kyembuusemu nti mami yali ne taata, naye si taata anzaala. So munange yampererako n'atuuka we yatuuka. Kati ntuuka mu senior 12, fiizi zigenda zibulaabulamu, awo wetandikira okulaba nti bannange waliwo ebintu ebimu abazadde bye bakola and you like kino tuli ku ki, kuba nina stories zentera okuwulira ku gundi ku platform yo Suzy, eneewuunya abazadde, neweewuunya nogaa naye bannange, kuba kati omuntu ayinza okugamba jja munnange, you will first become a parent and then you'll understand it, but I look at the things that ze bazadde bange oba n'abazadde abalala bye bakola abaana baabwe, and you're like, now that I'm a parent, I could never do that to my child. Simanyi situation ki esobola kunteeka mu position ekola etuuka ku seeryo. So munnange, wano ekibooziboozi kati bwe kitandikira, ntuuka senior 12, fees ebuze mutwala tubeera ku mizigo okwo kwaliko omukazi n'omukyala, omukazi n'omwami. Kati omwami oyo yalina muganda we yali abeera nabo, naye ng'ajja buzi mu kibuga, ndoza yali musajja musuubuzi, nga ajja n'agenda. Kati we yajjanga nga munnange omusajja atandika kukola atya, neegomba. Awo weewuunyize. Kati now that I'm grown, neewuunya omusajja omukulu ali mu myaka 3 mu something, otandika otya okwegomba akaana ak'emyaka okwasi namala senior 1, namala P7 and I was 11, 12, something like that. At senior 2 I was either 13, 14, somewhere around there. Sincerely, otandika otya okwegomba omwana w'emyaka egyo? What is there okwegomba? Kuba nali sinaba natandika suna bubeere, actually mabeere gange galwawo okujja, munaye natandika kuneegomba. Kati netufunamu okugira obuzibuzibwa awo, twali tubeerera kati nga tulina okusenguka. Kati twali tusenguka before actually nga tunaba senguka, munnange nga musajja ono agamba mulamu we aŋŋambeko. Kati mulamu we nga aŋŋamba, naye mulamu wange ekimu kyakwegombye, naye mulamu wange oyo alina ssente bikoze bitya, naye kati jjukira ffene ewaffe yadde twali tubeera mu mizigo gyo egimu na bano, naye ffe twali baavu nga n'enjala tugisula. So bwe yaŋŋamba
Nekigambako mami kuba yangamba oyo mugagga ne fees ajja kusasulira ojja kusoma biki nze kati nga nkigambako mami in my naiveness nze nkigamba mami owulira musajja ajja kunsasulira ne fees ziri wano zitutawanyangalo wali omusajja negombye agenda kunsasulira fees munange maama wange teyaŋŋambako nti oba nedda ekyo si kirungi nti banange ono njogera ku maama nzaala soogera ku step mother soogera ku nti oba oli muganda wa maama wange eyo nvuddeyo kati nzize wa maama wange anzaala teyaŋŋambako nti naye mwana wange oli mwana muto nnyo okutandika okukola ekibiki nothing wabula yaŋŋamba okay bw'aba asobola okusasulira fees ekyo kirungi munnange tutandise kugira na musajja tutandise kwogeragazanya na musajja angulidde ebiseera bye waliwo akasimu buno obusimu bw'amapeesa katooki nga bwakajja musajja angulidde akasimu ka katooki tutandise okwogerezeganya nga nkubira ne twogera era nga bwankubira oluusi nga ddadi bw'abaawo mami yeefuula antumye nsobole okuva ewaka njogere ndiki n'omusajja batwogera gyebale koza bitya bikyanga I look back then ngamba naye mboozi ki gye twali tunyumyanga really kati nzijukira omusajja alina ekigambo kye yakozesanga naye ng'omuntu omukulu maama wange yandibadde ategeera omusajja ono kyategeeza nze omwana omuto honestly I did not understand what that word meant until and even after that incident happened I held that pain in until ndowooza nali wa myaka I was 24 yeah before I had my daughter 24 that is when nakyatulira mami nti ekintu ekyo kyannuma okitegeera naye I had held that pain inside kuba jjukira muna abazadde abatukuzanga bwe nkugambye sozi bo baali tebasobya munnange nga omwami oyo nga bwe mbadde ngamba alina ekigambo kye yakozesanga nti sisobola kutwalira mbuzi mu kikutiya nga sigikebedde nti mbuzi abantu abakulu tumusuubira ffenna tuli bakulu ku platform eno mukitegeera sozi ekyo kitegeera kyekitegeeza ng'akikozesa nnyo kati lumu nga tukola appointment tugende tumiitinge mu kibuga mami ng'agamba omwana asobola muleka agende mu kibuga yekka tugende naye sozi twesitula ne maama wange tulina ka restaurant bwe ntula ne ka restaurant ako bannange it's like how desperate we sente mmeka ezo ezaali ya Allah kati munnange tugenda mu ka restaurant tutudde tuodarinze emmere ze n'omusajja tutulina ku table kwe tutudde maama wange ng'atudde distance from me ne bannange bembi bisekerwa nange tulidde emmere omusajja agamba tugende mu town nkole shopping yambuza oyagala ki omusajja agala ebyekitoowo yagala kunkolera shopping tuddayo ku ssomero nti shopping oyagala ki naki tugenda out na musajja ambuuza oyagala ki nzika twali tuddayo ku ssomero sijjukira taamu ki naye ekyo nzika nti nali musiniya 2 amugamba njagala shopping kuba tuddayo ku ssomero musajja munnange atutwala mu town awo tulinnya taxi atutwala ng'abaako obugoye bwangulira awo bamujjukira obugoye obwo bwalingako edda nga batunda oba kagoye kamu ne mukambala ekyalo kiramba nangulira sikaati awo ne toopu nangulira ensawo nangulira obuntuntu twakomawo mu taxi kuba twagendera mu taxi ne tukomawo katwali tudda abe bagambe obugoye bweyangulira bwe buno obugoye bw'abachina nti baleeta tawuni yonna ne bayiwa kati mba yakangulira akasikaati ne katoopu nga andaba because it had been a very long while since I last got something new nga just kyange ku lwange okitegeera so ng'omwana omuto I was excited okitegeera tuli ne maama
tuba tudde ewaka nga tuli tulina stage gye twayita nenda omukazi afumba akatogo nga ayambadde katoopu kange bane nawulira obusungu nawulira obusungu katoopu nenkakyawa naye ndoza nakambalamu emirundi 3 nenkata esikaati yonna lwawo nga njambala kati ku mizigo egyo twambala netusengukako naye we kept in touch ne gaayo oyo ankubira essimu olweggulo ne twogera biki nga mami amubuuza pulaani ki gy'olina eri muwala wange naye bwe bapulaningira sozi nali mu siniya 2 ate nasoma nkyali kuba kyenzijukira P7 nagimala I was 11 ate I was 13 mu siniya 2 you can imagine nga nze gwe bakubira pulaani ezo later on ngenda okufindinga out nange bazadde yalla tusasire kati nakufindinga out omwami ono yalina abakazi abalala okitegeera kati nze yali agenda okuba namba 3 naye nga bannange omukyala amanyi obufumbo kye butegeeza otandika otya okulowooleza muwalawo okuyingira obufumbo obutali nti muwala wa myaka 13 obutali nti yabusooseemu agenda kubaamu yekka naye wabula obulimu bakazi bajja munnange tusenguse ku muzigo keep in touch ne gaayi naye nga gaayi era akulembeza ekigambo kikiri kyenkugambye ekya sisobola kutwala mbuzi mu kutiya nga sikebedde nti mbuzi tegaayi lumajja kati before nga tanaba kukujja nga mami amusaba fiizi biki nga amanyi nokwamukubira omugambe fiizi nga amukubira ati naza kyesanyusa nina fiizi funyeewo kunulima akasente ak'okutwalako ku ssomero ebintu ng'ebyo nange ng'ajja naye nga tanaba kujja ye ng'agamba mu holiday ayagala kuntwala wuwe mpumulirayooko kati nganze mbeera wangamba ngende kati nganze excitement gye nnina ngamba waka wano ennaku eyitiridde ngende mpummulireko eri osanga waliyooko ne TV waliyo ki okitegeere bo tebasula njala ebyo nze ng'omwana nganze ebyo byendowooza bye bindi mu bwongo. That's the reason I want to go and have my holidays eri naye nga maama ye teyasobola kuntuuza kuŋŋamba nti naye mwana wange ebintu ebyo okitegeera there was no guidance or anything. So munnange musajja nga atuuka ajja ngamba nzija mu town kikusuubula naye ngenda kusula nti kaali no musajja nga ajja nga ngamba mperekeraako nfune loogi netutambula nalina buloogi bwe nayitangako ngenda ku ssomero nga mbuuza tolinawo buloogi wangamba simanyi naye waliwo bwempitako ngenda ku ssomero ngamba lwaki onteeka kuba oyitako ngenda ku ssomero biki kati nze samanya lwaki yaŋŋamba ekyo tutambula tweyongerayo twafunayo kaloogi omanyi zino ennyumba eri kyeyalina loogi kyalifundukwa nenyumba omuntu ng'azimbye ennyumba nerumala nagikolamu bugundi bupartition ne plywood buntu bwe butyo nga ne kalumu kenyininyini mulimu just kitanda nakaspace oba woteeka nsawo tugenda tutuuka mu rumu omusajja teyanneefundigizeeyo omusajja 1 vanira amutundudde naye ndooza n'omuntu eyali mu rumu eyaddako kuba naleekaana omusajja nankwata omumwa nenyini loogi ezo najja nakonkona ku luggi naye nga yagenda okutuuka okutundula vanira nga tulwanye ekiro kyonna twali tulwanye paka weyakiggusa kati amaliriza nga mpulira obusungu nze nandikukankana ndikukaaba nenfuluma neŋŋenda amba njagala genda netuka ku geti neŋŋamba Sky nzigulira njagala genda Sky naŋŋamba ng'oli mwana muto okutambula ekiro kyo nemugamba omwana omuto nnoonyaki mu loogi nzigulira nze ŋŋende ewaffe musajja n'avaayo mu ruumu n'agamba temukkiriza kugenda obudde bukyali bwakiro nja kugenda naye ku makya Sky teyagula nenzira mu ruumu saddawo nakwebaka natuula butuuzi
nzijukira musajja twalinnya taxi okuva gye twasula okudda ewaka nenjukira sisuze waka mama wange akimanyi bulungi sisuze waka naye takubiddeko musajja ono kulaba omwana wange ali bulungi ye omwana ow'emyaka 13 Allah mpa ekisa sonyiwe maama wange ku mutima kati tudde ewaka twavaayo ku makyafu wali okusansaana bwetu takisa we zitandikira nga twafulumye edda njagala kudda kakati tutuuka ku stage ze wenandibadde nviiramu musajja yakwatako $50 n'akampa natuuka ewaka nenkwasa mami ako $50 naye nga ndikaaba okwata essimu n'akubira wawe omwana wange omukoze ki bikoze bityo naye kati nyanza ekinnuma muli mutima ngamba omubuuza ki nti omwana wange amukoze eki you really tokimanyi kikyankoze I spent the whole night with him like what were we supposed to do kati ebintu ebimu ebirowoozaamu kati and you like naye oba muzadde wange yali alowooza ki okitegeera nange ekyo kiwedde saddamu era saddamu communicatinga na mwami oyo ebyakolidde nembivaako saddamu birootako n'ekyawa okwekyawa nentandika awo kwegiraagira n'obulenzi eno eri awo netuvaawo munnange nga bwe ŋŋambye eno saagala ebere life story love story njagala abazadde bafunemu ekyokuyiga nti ebintu bye tukola abaana okola n'omwana ekintu n'olowooza nti yeerabira naye asirika ku mutima okitegeera asirika naye teyeerabira okusirika tekitegeeza nti aba akoze atya yeerabidde kati nno munnange nze sijja kugamba nti nina lave eri awo bwe nali nkyali muto egyo emyaka bwe nagiramu ewa maama wange nti nina lave eri awo gye nafuna eri maama wange wabula bato bange bo baagifuna era bw'otunuulira nze n'otunuulira ne bato bange we are two different kinds of people tuli so different okitegeera kuba nze maama wange alina ebigambo bye yaŋŋambanga ng'okola ekintu oba n'otambula jjukira already gwe wandaga nti nsobola okwegadanga easily nga nkyali muto kati nkuze ntambula nga lunaolusi si byendiko ngenze just kutambula n'okomewaka nakugamba kyekikukirwa kati magulu kyekikwewaza nja kifumitamu ekiti nja kusosonkola ebigere nja bitemako biki nga nzira musenge nenkaaba nina ne lwenayagala okwewa obutwa ngamba naye maama ono yanzaala nakwata eddagala nakwata tablets nenzisekula nenziteeka mu mazzi nga njagala nzinyozo n'omulundi gumu naye zannemerera kuba zaali zikaawa nnyo ate siri muntu wa ddagala ndi muntu wa mpiso siri muntu wa ddagala nezinnemerera naye nga mpulira njagala kwetta nga mpulira awaka wantamye nze gwe batuminkiriza kirinze okitegeera ati ntuuka mu senior 4 school fees abula natula senior 4 ne school fees n'abula nga mmaliriza mami saamukaluubiriza namugamba nze awo wenkomye kati senior 4 third term natandika okunoonya emirimu jukira tetwali bulungi awo taata wange no step father wange bali bamuwadde transfer atabeera waka twali tubeerangawo ne mami naye embeera gye nayitamu ne maama wange dadi ebiseera byataaliwo saagala mwana muwala yenna agiyitemu kuba bambite nyuma ekwasa ennaku it's not nice at all it's so disgusting nze nzijukira waliwo ekiseera dadi we yasindikako ssente dadi bwasindika ssente ezo bambisozi nsaasira kweka eddoboozi lyange dadi bwasindika ssente ezo nga mami yalina olubuto naye kyensuubi terwali lwa dadi kuba dadi yali amaze ekiseera nga takola ki tali waka mami yakwata ssente ezo najjamu olubuto olwo kyokka nali nsanyuse aba ne dadi kasindise kasente kano tugenda funa ku kyokulya ewaka nawulira obusungu nanyigira mami
kitegeera waka kati nze yali afuuse provide waka ku myaka gyange emiteejo era bannange kyo byonna bye nayitamu naye neebaza Mungu ku where I am right now nzaani so ze natandika okulabirira ewaka nga kwotadde ne bato bange babiri nga nina emyaka 16 16 16 we natandikira kuba kasita namala senior 4 kasita namala senior 4 saddayo nga bwe ŋambye kasita namala senior 4 ng'omwaka gwe namaliramu senior 4 nali 15 kati mwaka gwe nandibadde nnyingiramu senior 5 nali 16 munnange saddayo senior 5 ntandika kukola bimirimu gino nagiri okitegeera nawe twasibako amandaazi ne bagaana tusasula twavaayo n'amandaazi naye ngaera sinabatandika kukola ng'ontandisa okubuukabuuka n'abasajja ono n'olijjukira abasajja e Kampala beezira kulaba ku mwana muto okitegeera beezira kulaba ku mwana muto basajja bangaba n'ebifiififi so zimu nzijjukira we natandika okulabirira bato bange nga nze gwe batunuulira pocket money biki n'omusajja gwe yansangana ku stage nali ntambula nankwana awo mugizeegize mperereza mperekedde ntuusize waka tutuuse ewaka after a few days ne mu meeting awo ne mwesibako ampeeyo emitwalo bagyali 7 ngenze shoppingidde baganda bange yalina akamotoka oba yali avugana special sijja kulimba kuba saamumanya kiwanvu nnyo ndooza namumanya na wiiki emu ampadde ssente shopize obuntu awo nangamba ntu ngaoshoppinga nga alina agenda ku ssomero nga nedda ngenda visitinga ki baganda bange nangamba ye kankutwaleko tugenze ku ssomero visitinze baganda bange mbatwalidde ebintu tutuuka ku time y'okutundula vanira omusajja namuddukako misinde nejiramu awo nga agenda okufuka sadda neeyongerayo bangi abasajja benneebaka nabo sozi naye nga all nga ngoba kintu kimu kukola ki kulabirira waka cause that's the only way I could get some kamane akuwaddeyo omutwalo akuwaddeyo 2 okitegeera akuyambye n'akuwaayo 5 bwotyo n'okisinkanya obulamu okitegeera naye nga byonna mbeera ne maama osuze ekiro ebweru takubuzizzaako ovaawo oba osuzeewa nothing so munnange bwentyo bwe neebaka n'abasajja eno n'eri naye nga kyoba omanya nti nze yali akola atya alabirira ewaka nina n'akavubuka that I started staying with ku myaka gyange nje emito kubanze najja ebweru nga nina emyaka 2 kati bino byonna byenkunyumiza was before that na n'omusajja gwe nafumbirwako bino okawundo kakubye eddinisa kumwesibako nno bwesibi obuntu obusoma mpolampola kugendawo mpolampola noyingirira ddala mu maka g'omusajja bwotyo naye nga maama wo takubuzizza nako takubuzizza nako nti naye gwowaayo yeeseetula okugenda mu maka g'omuntu kikikyo okitegeera bingi bwe navaawo nina omulimu omulala gwe nafuna up country nembaako n'omuntu omulala gwe nayagala naye ngaera maama yakulaga byanfuna kasita oli aleeta ssente kasita oba ngaokola bwoti natuuka nekiseera nze nga maama wange alya looni naye nga agamba omwana ajja kusasula omwana wange akola ssente zange zisinga ze natandikirako okkola zonna zagenda kusasula looni za maama ezisinga zonna okitegeera kubeera ne bwe nagiranga nga abantu bagamba abantu abajja okubanja ssente wagamba nga wano muwala wo wajja kusasula muwala wo guuno wasasule okitegeera ng'olabira ddala you not appreciated at all. Ekintu ekya maama wange kyeyankola ekyanyiiza nzijukira nina we nafunamu setback nenzirayo waka nali nkola bweru nenzirayo waka mulimu gwe nali nkola sitegwali mubi kuba nali nfunira ddala akasente akawera kubanze we natandikira okukola ebweru mulimu gwange ogwasooka nali nfuna
naye nfuna akasente akawera kuba nali nfuna 3.5 naye ku myaka gyange I didn't know how to handle money. Ng'ekintu kyokka kyemmanyi is to take care of my siblings, to take care of my family. Kyekyo kyokka ekintu kye nali mmanyi. So nenzirayo okewaka, I resigned from my job, nenzirayo okewaka. Kati nvaayo ntambula ngenda mu byange, baganda bange mbaleka ewaka bakuze, they were over 16 bonna. Mama nga nkubira esimu nga abaganda bo baleka otya ewaka, kati laba gy'ogenze bikoze bitya nengamba naye bannange nze maama wandekanga mu nnyumba n'ogenda n'okuba endongo n'okola otya nga nensulayo wiiki namba tombuzizaako ku myaka emito gye naliko. Naye bano abaana abakulu kuliko ow'18 n'ow'16 beweraliikiridde nti balese mu nnyumba nga ne gyenda z'omanyiyo sigenze mu makubo makyamu kyannuma. Naye saa kimugamba direct nakigamba n'omuntu mulala gwe nakigamba, okitegeera. So nze ne mamange ngenza okukula tuuka okuzaala ndowooza bwe tudiddewo okubeera ne connection, but before that tubadde naye kuba alina ebintu bye yankola nga si maama yeyandibikoze muwala we, especially maama azaala omuntu, maama we yennyini akuzaala naaba nga yakukoze ekintu ekifaanagana ku ng'ekyo nga teyandibadde muzaddewo, kitegeera. Bingi bye nayitamu ne maama wange oyo. Waliwo olunaku olulala olwezijjukira yanywa omwenge, yalina kigroup kyali ayingiridde nga banywa omwenge okwekutula, nanywa omwenge ne bamukomyawo ewaka nga azirise, yanywa mungi namukomyawo ewaka nga azirise, ne bankubira essimu maama wo yerere, nenva nange nenfubutuka gye nali nsuze, egamba nga otambula bibye ne maama naye n'atambula bibye, nenva gye nali nvudde nekomyawo ewaka bamutuusizza yenna aweddeyo. Kati bwe mukwano gwe n'agamba nedda omanye ekigenda omuzza engulu musulo. Mu kumuleeta ewaka omuntu eyabaleeta ewaka yabakomyawo ewaka kwaliko akavubuka akaali bubagulira omwene nga bw'otunulira akavubuka oba novubuka obw'okukyalo, ekitegeera. So munnange ng'agamba ekigenda omuyamba okudda engulu musulo alina okunywa omusulo. Omuvubuka nze kanfuke konze nedda ssebo, maama wange tagenda kunywa omusulo gwo. Sozimu nga nkwata kikopo, I remember kyalina kikopo kya bbulu bino ebya nice, nfuka mu kikopo nga bakwatakwata maama bamubikula kamwa kutu ng'anywa. Memories nyingi nnyo ezitali nnungi ze nzijukira ku maama wange, nti paka ne kati ekintu ekyo it still kikya affectinga nnyo nga bw'okiwulira. Natuukako ekiseera nga muto wange lastborn waffe mukanguwalira nnyo nga nkolako akantu katono nga nemuvuma nemuwalabula oba nga n'ekintu kyemukoze nga bamugambe nti nze ne bato bange we are two different people. Bo bali very patient and ebintu bye babikwata mpola mpola. Me I don't have that patience. I'm not a patient person. Bwe mba ngambye okole ekintu mba njagala okikolerewo, kitegeera, kuba nange bwe mba ngenda kukola ekintu I do it like immediately. Naye bo they are the kind of people that take their time doing stuff and all that, okitegeera. So natuuka ekiseera nga muto wange oyo muyombesa nnyo naye later on bwe neekuba ku mutima I understood lwaki nali nkikola. She was receiving the love I never received. Okitegeera nti maama wange yamanya nti ono muto wange ye yeetaaga omwana tomuyogera naye bw'oti, omwana akigenda muyisa bubi, omwana like just how you're supposed to treat your girl child. Nze kyesaafuna, okitegeera, nze byali Mukama n'ayamba kyonna ekijja kijje, you're strong enough to handle it, okitegeera. Naye sibuzibwa dda bubi. It was so bad experience gye nkuliddemu ne maama wange, so disheartening. So munnange nkula, nfuna omulimu ebweru, nsindika ssente, it's taken advantage of, okitegeera. I understand naye ng'omukyala alina ebintu byayitamu, naye nze bwe mbitunuulira now
simanyi situation ki gye nsobola kuba nga mpitamu entuusa kukkiriza mwana wange muto ku myaka egyo kutandika kwebaka n'abasajja. Okitegeera nga nze amwesindiikiriza ebigambo byonna maama wange nze siwulirangako was just of recent nga nkuze nkulidde nno ddala ndi mu myaka 20 mpuliddeko mama wange yaŋŋamba nti I love you. Nali sikiwulirangako, owulira, nali sikiwulirangako. So nkuze ninaye muganda wange omukulu oyo bwe nakula period eyo gye nja kugambye nafunyamu setback nenzirayo ewaka nefuna wempangisa mukulu wange oyo najja okubeera nange naye nga bwe nkugambye nti nze nali nakimanyira mu family nti nze provider nze akola atya bwajja okubeera nange nga buli kimu literally spoon fed him. Mukulu ono naye yankola ekintu almost kyekimu maama wange kyeyankola. Yakomawo olumu naye waka nga atamidde, ennyumba gye twali tubeeramu yali ya bisenge 2. Mboozi banaye nkitemyemu sijja babuulira, twakwataganira wanne mukulu wange okutandika okubeera ffenna naye we somehow linked up and we started staying together. Atamidde mukulu yatuukira mu ruumu yange naye kyanyamba nti nawawamuka olweggulo olwo nange nali nnyweddemu naye nanywera waka nali nnyweddemu ndooza buginesi bwa bwali 2-3 nengenda neneebaka katooto ne tuntwala ngenda okusibwa wamuka bwe nti nga mpulira omuntu he was on top of me naye okuyisa omukono mukwatako bwe nti nenga amalindako nasuzeewa kakati bwe mba nasuze waka ani ono ne musindika kyekyantaasa nengenda okyakako ettaala ng'ali bute. Okitegeera kati kitegeeza singa nange nali nywedde ne zivaako. Okitegeera bwe tutyo bwe tuwandiiseewo. Kintu ekira nakyo nensirikira siina gwe nakigamba biseera ebyo. At fast forward lumu maama wange sijjukira bulungi ki kyeyankola. I don't remember exactly but I always had that anger towards her. So lumu nempita yalina ekintu kyankola nempita anti wange oli gwe nakula naye oli mama wange omuto naye kennyini nembagamba nsaba kwogerako nammwe nti eŋŋamba dadi aveewo dadi nayimuka n'avaawo tusigalawo fekka 3. So nemugamba nejjukira ekintu bwekiti ekyabaawo nga ndi mu siniya 2 ekintu ekyo nkyakijjuka naye kinyuma nti wantunda $50,000. Baginiti yange yagenda ku just $50,000 wakiri wandindese nesisoma kubeera kyenkana saasoma naye wekituuka kuba n'abaana boba ogira era bano kino bano kiri bali kiri which nze nagenda otandika okukola bye nakola nali muto nnyo okubasinga kitegeera. Mami n'akankana awo naŋŋamba era nange bulijjo kinnumiriza nga ŋŋamba oba nkugambe nti biki kino tukimaliriza tetukiggala. Kati anti wange ono kyembaga wali wentandikidde yambagamba nti teri muntu asobola kuba nga tayagala maama wo akwagala. Ate naawe omuzadde kiteeke mu bwongo nti teri muntu atakwagala agenda kukwagalira mwana wo. Nedda tekiriiyo. Bagamba anti wange ono kuva dda bayi tebalina kukkaanya bulungi na maama wange. Anti wange ono naye alina naye bye yankola ng'olabira ddala muzadde si muzadde mutuufu yennyini ng'akukoona ekigambo n'ogamba kiki kino. Ayinza okugamba mu buzibu maama mwe balina yabazala mu basajja 2. Ekyo kintu kibi nnyo naye jjukira ekyo kigamba mwana. Toli kigamba oli ekikola okigamba nze yava mu kikolwa nze saaliyo gye baateeseza oba gye yadecidingira okuzaala mu 2. So why tell me? Nga naye era naye akugamba ebigambo n'ogamba kiki kino. Oyo naye yantuntuza lulwe. Okitegeera. Oyo naye yantuntuza lulwe nga
akukola ekintu n'akulaga nti agenda kwogera ne maama wo and she won't even address it nga bwona agende wa mukulu muno n'omugamba munnange nno omwana kino bwekiti ne bwekiti ye ng'ekyo takirina okitegeera akukola ekintu ayagala ofiire eno in silence okitegeera so munnange sozi nkuze nfumbiddwa nzadde bwe nzaala nsalawo okulekera maama wange omwana kirungi kyosijjamu waira akuzizza omwana wange. She has really taken care of my child. She has really taken care of my child. Naye obuzibu bwe nnina ku mami wange is that she doesn't trust me to have the best decisions for my child. Kitegeera ojja mugamba mami omwana oyo tukole bwetuti nebwetuti ajja kukola kirala atakwebuuzizzaako omanya luvannyuma nti ate yakoze kirigo kyewabadde toyagala. Kitegeera omwana wange alina lwe yalina ebinnyo kati bamutwala okumuggyamu ebinnyo. Saamanya nakumanya nti omwana wange bamutwala okumuggyamu ebinnyo. Bansindikira busindikizi omwana twamutwala tumuggyamu ebinnyo bino bye twaggyemu biki neŋŋamba ye byamulumye essaawa mmeka when did you people decide okugenda okuggyamu ebinnyo kiki oba ontegeera neŋŋamba okay is she fine? Babimuggiddemu wa ani yabimuggyemu? I had a lot of questions naye nga ne bwe mbuuza sirina answers enfuna ntegeera. Nina eddwaliro gye ntera okwagala babatwale era yo issue still a standing issue paka nakati nga bwe ngambe sijja mwaliza bambi alabidde abaana kuba okulekera omuntu omwana ow'emyezi less than 1 year si kyangu. Abazaddeko mukimanyi oba wakuyimuka kiro toba wakukyala buli okyala na mwana kitegeera ye omwana wange amukuumye naye waliwo obuntuntu obutonotono obunnuma nti omugamba bannaye mami tukole kino tukole bwekiti tukole kiri naye ye naakulaga nti she's going to go with her decision. Nomugamba omwana ono mukwate omutwale mu ddwaliro bweti because that's where I want. I have a reason lwaki njagala obeere mutwala ku dokita y'omu omwana abeere ne health record omwana so that ne bwoba olina emergency osobola obatwalayo osobola omwana omutwalayo ne bamujjanjaba either way yadde sinabasindika ssente naye yalina akalwaliro ke waagenda because that's where she feels comfortable. Okitegeera obuntuntu ng'obwo kati of recent bajja eno gyendi n'omwana ati ng'abaana bobamanyi abaana abato of course where they feel secure is where they're going to be more stubborn. Kati ng'era akola obuntuntu bamuwa emmere abaana abato buli omu akimanyi emmere eba yakwezooba batono nnyo b'osanga nga appetite ye kweri. Kati baali bamuliisa namugamba nedda saagala wekundiisa njagala mami abandiisa naye nali nakava ku mulimu nga nkooye ngenda kunaaba namugamba mami akooye ati nze nina ekintu kyenkola so zimba omwana wange bwagamba nti aneetaaga it doesn't matter ki kyendiko I will drop it for my child. I will give them the attention they need. I will give them the time they need. So kati kwolwo nali njagala kunaaba mangu saamuwulira nga agamba nti ayagala nze mulise because I had already crossed over to the what? To the bathroom. Nawulira kimu mwana kukuba mulanga neva mu kinaabiro mangu ntawo nengamba nawe omwana abadde ki mami kugamba bw'ayagala gwa omuliise. Kati I knelt down njogere n'omwana nga seesimbye nze nkola mu baana. What I know about children nti omuntu omukulu omugamba ekintu ng'oyimiridde I don't know how to I'm not a psychologist so sina mmanyi bwekirya naye kyemmanyi nti they understand better, they feel safer when you get to their height. So I knelt down okugamba just to explain to her mugambe nti omanyi mukwano leka jjajja akuliise nze mmalirize okunaaba. I'm going to come and be with you. Then the moment I knelt down mama wange naja wuuyo mulise
wuyo mulise negamba yeye nensirika saagala kuteekawo mbeera maaso g'omwana wange kubeera ekintu kyesitaagala kukola maaso g'omwana kuyomba nga omwana alaba abaana bano bakuppa so nenkwata sipuuni nentandika okumuliisa. Mama wange kyava avaamu ekigambo n'agamba gwe nno ogira weekozaakoza nga olowooza bwe tuddayo e Kampala ne mama we agenda kubaayo olowooza agenda kubaayo ogenda kumuleka wano. Naye ng'ekigambo ekyo omwana gwakigamba wa myaka 3 omwana wange agenda kuzawozi myaka 4 guno mwaka. So zinawulira ekiso mu mutima, nawulira ekiso mu mutima, my heart literally sank. Mama wange namugamba ekigambo kimu, mami neeyo tutuuseeyo n'ebyo byogedde. I felt so hurt. Nalowooza ebintu bingi neŋŋamba omwana ono though I know tebamubonyaabonya because omwana wange ayogera nabagamba nze bwe mbeera ku ssimu n'omwana nga ayogera I don't want anyone else interrupting her. I don't want anyone calling her nti ate kino ate jangu let her say her mind. Naye nawulira I know she said it out of anger nti oba naye yalina ebimutawaanya naye ono mwana muto lwaki oba omugamba ekigambo ng'ekyo. Nensirika actually nakaaba n'okukaaba nasooka nensisa sowaani wansi nenziruka mu ffumbiro nenkwata tishu neeteeka mu maaso nenabako mu maaso nenkomawo nentuula neŋŋamba omwana wange jangu tulye nemuliisa nemaliriza nemubuuza sooka naye goshawa nawe kuteereko okukomerowo nti yes mami nemuteerako okukomero nengenda nenaaba nenkwata essimu nempeereza sisita wange nemugamba mami yakoze bwati ne bwati ne bwati naye sikyagadde. Sisita wange n'agamba ekiki agambye atya banange ekyo nga tekinyuma kati singa bbaawo akiwulidde naye era tekinyuma ngamba mwana mutemugamba mukwano byebyo kyekyo kyayogedde gambye omwana alyekoze e Kampala ngenda kubaayo. It left me with a lot of thoughts, a lot of thoughts. Kati munnange later on bwe nagamba mugana namugamba kuba nze yadde nze mukulu w'oli naye maama wange awuliriza nnyo muganda wange omuto awulira nze nga bwekugambye nze ne bwe neeyogera ne bwe njogera nenkoma as long as something doesn't involve money she will not listen to me. Naye bwe kituuka ku kya ssente because ndowooza oba amanyi nti nyenda of course nina okuteekawo ssente so I have to direct on how it's going to be used. Awo ampuliriza ekitegeera bingi nze ne maama wange mbyo tuli awo relationship yaffe yalwa kuba nti kale oli muzadde but sijja kulimba nti mu mutima ninamu love eri awo nti yes this is my mother, I love her, I appreciate her biki era ne ku Mother's Day sisobola kuyimirira nenkugamba nti mami happy Mother's Day because you did this for me. Kintu kyokka kyensobola okuyimirira ne mwebaza kunkuliza mwana wange kyekyoka kati tuddayo kweno situation munnange nga akola atya muganda wange amugambako nga nekyo nagamba nedda jo such that is not what I meant because of namugamba mami ono mwana bw'aba afunye chance gino emyezi emitono ng'ali nange muleka akole kyonna kyayagala wendi akole kyonna kyayagala because okimanyi bulungi si bwati bwabeera so muleka akole kyayagala. Nekyokubiri ebigambo bwe bityo tobyogera mu maaso ga mwana wange kati olwo ne luggwa baddayo waka kati nga bakugambye nti alina omuze mugamba ekintu ye n'akola kirala kitegeera kati kwolwo sijjukira oba yakola ki alina ekintu kye yakola naye yagenda okiŋŋamba ng'olwedde kiwedde so she was just letting me know
nempulira obusungu nenkubirira sisita wange oyo omuto nemugamba naye olaba mami byakola kati ate yakoze kinali nakakimugamba nti banaye anything concerning omwana wange ngamba tell me don't make decisions for my children batokoze otya tuŋŋambye kati muganda wange omuto nagamba ekyo si kirungi kuba muganda wange omuntu oyo tasibazi kweya namukubirirawo essimu namugamba mami kino si kirungi oli bw'aba akugambye bw'ati kola bw'oti munnange mami yasooka n'asirika wayitawo ennaku nga ziizo atalina kyannyenga nange nensirika ngamba wa ffenna tuli bantu bakulu tusirike ffenna netusirika kati wayitawo ennaku ziizo kwe kuŋŋamba naye ekintu ekitututte wala you're taking this too far why don't we talk nemugamba mami nze nasirika naye nkutunuulira because of this because either we newenjogera tompulira so what is the use of me talking nga togenda kolaki togenda kumpuliriza kyava ŋŋamba ng'obuzibu bwo buli kantu katono kenkola nondoope wa mutoowo kantu katono kenkola nemugamba muntu mutono ki bwokola nenkuloopa yena akakuloopa emeka nze bwoba tewagala njogere na muwala we so come stop naye nze mbadde mayi muganda wange she's the only person I have to talk to naye oba nze toyagala njogere nalo it's okay I will stop kuba nze ndi muntu mukulu manyi okwemanijingira ki stress wange netubeera bwe tutyo era paka nakati omugamba ekintu temutuuka ku nzikiriziganya okitegeera naye mu byonna ebintu ebitonotono byenjize since I became a mother ekisooka bannange ng'omuzadde tosemberezanga muntu atakwagala ku mutima n'omusembereza mwanawo tokikolanga. Ekyokubiri, abaana bano balinga copy and paste. Ekintu kyokolera mu maaso g'omwana, they are copying it and pasting it in their heads. They are going to do it tomorrow, like it or not. Omwana omuto oyo gwolowooza nti yeerabira, afe abantu abakulu by the way tweerabira. Omwana omuto teyeerabira, nze nkirabidde ku muwala wange. Omwana omuto teyeerabira. Omugukubira essimu ku makya n'omugamba oba olweggulo ngenda kukubira wekiti. If you don't call in the morning, the following day when you call her. But mommy, you promised to call in the evening. Naye tewakubye. Abaana abato bakoppa. Soza abaana abato bakoppa. N'olwekyo banaye, let's watch the words that bitukozesa mu maaso g'abaana. Mulaba abantu kutambula ku makubo naye nga gyenvudde waffe aba muwanvu, abeerera ddala muwanvu. Kuba nze experience gyenfunye ku bantu abakulu abandibadde babambuulirira is so bad. Nze nja kugamba, I have literally raised myself, I've literally raised my siblings. Okitegeera, naye nga the only thank you get is from actually the siblings, not from the parents saying banaye weebale kulabirira baganda oba munaye tusiimo ki. Okitegeera, it's so disheartening, so disheartening. Naye sozi onaaba omumaliriza okuwuliriza emboozi eno, nja kusaba okwogerako naawe separately, kuba nina ekintu kye njagala okukola signing children. Kuba nkola Dubai, nkola mu baana, naye nina ekintu kye njagala okukola e Kampala. For the sake of mothers that are working in Dubai, abaleka abaana baabwe mabega. Kuba kati nina abaana babiri, mwana wange okubiri kati wa myezi 4, agenda kuweza emyezi 4. Naye nze I'm lucky okuba nti nina wendeka abaana bange n'oweereza akatono k'obaweereza, and it actually goes to the kids. Yadde ezimu zibulankana naye munnange, we are not gods. Kasita the 70% is done, that is what matters. Naye bangi bempulidde story ne baleka n'aleka abaana ba wantu
and they mistreat them and omwana ne bamuyisa mu mbeera kaleeta nyuma kyokka nga maama wo oba taata waakola atya asindika ssente. Nga kyensaba mukyo sozi bw'oba osobola onnyambeko koleko kasave akatonotono kitegeera kuba sandyagadde kitandika ate it just stops before I even begin it, but this is something that I would want to do for the sake of children that are left behind nga bamaama baabwe bazadde babe bali ku kyeyo. I had wanted nina omukyalo already because I do some charity work. Nina omukyalo already osobola n'omunoonyaako ku Facebook onaaba owuliriza gundi nsobola okuweereza hando ye n'okebera ku hando ye neyange nsobola ogikuweereza n'okebera. Nina already some charity work that I do with her. Alabirira abaana families ezitesobola do something like compassion kuba nange nali mbaddeko mu compassion, so I know that little help, that $50 means a whole lot to someone else. Olabanga akasente akatono ngenda n'okanywa n'okakuba wali, but to someone else it's a whole lot. So nga njagala kutandikawo some kind of business naye nga tulabirira abaana bazadde be balese nga bagenda ku kyeyo. Oba tolina muntu wakuleka mwana wo woowulira nti omwana wo agenda kuba safe. I had already gotten the land. I'm looking into the legal bit of it. Era oyo omukyala yali okunyambako okukebera the legal bit of it, since for her she's already into it already. She takes care of children, she donates to children and all that. Ensonga oziwulidde. Awasembyeyo sister we bala omutima mulungi era tusaba Mukama blessing enteekateeka ezo ezizze n'ekigendererwa ekitali nnyo kyakugasa ggwe n'ekyokugasa abantu abalala olw'ebyo bye wayitamu by'ozze olaba nga nzikiriza nti oyagala okubaako ettofaali oba eddala ly'oteekawo abalala okulirinnyako w'otaafunira mukisa kubanga olina eddala ly'omuntu ly'okozesa. Kino yakyogeddeko nkisaagala kirwako. Abantu tuyige okutegeera abalabe baffe. Abantu balowooza nti it is not normal obutakkaanya n'abalabe bo. Abantu balowooza nti it is not normal okubeera n'abalabe bo. Njala kubuulira ensi teri kwagala yonna. Ne bw'olirowooza ne bw'oliyagala bakwagala ennyo bwe bali banga si bakwagala, emirundi gyonna gy'oligezaako okwagala bakwagale olyongera kubatama n'okwongera okubakakasa nti togwana kwagalibwa. Kati gwe weemalemu otekemu obudde bwo, otekemu ssente zo, otekemu amaanyi go, naye ng'oyongera kubakakasa nga bw'otasaana kwagalibwa. Abatakwagala balabe bo tekitegeeza kweyiribya. Osobola okubayiginoringa n'obalaba n'obasaasiraawo n'obalaba nga ba stranger naye nga tokkiriza nti ogenda kutambula n'abantu bolowooza nti babo oba banno nga si banno. Kyamutawaana genderera omuntu nga mulabewo n'abakwetoloola batera okubeera balabe be. Nga bwe kiri nti mikwano mutera okusanga ne tukola mutual friends oba byolaba nga waliwo okukolagana ono no kubanga ono mukwano gwa mukwano gwange n'osanga nga bangi bakkaanya. Naye njala kutegeeza yiga okwawula abatali mikwano gyo okubaleetera banno oba ebiseera ebisinga obateeka mu katyabaga bakozesa omukisa ogwo okurevengingako okukulumya mu ngeri eziri direct n'endala nga teziri direct. Nabanyumizaako mukwana gwange Vero kyali ku issues z'amagulu saagala kukizza muwulidde ekya sister. Kati bambi ekigere kye wakukakasa bukakasa nti ekigere kirungi kubanga bamuinstolingamu ka app ak'okumulaga nti ekigere kye kugamba nga bw'obiwulidde. Ebyo bingi bizze bikolebwa abazadde oluusi mu butamanya naye nga tebamanyi effect gye bateeka ku baana. Kintu kyakwegendeza nnyo. Ewange nina omulenzi bamuyita Gashom. Kakati jokingly mu kukyala ku bakyala nga mpulira bamuyita Gere. Naye nga bwe mpulira bakimuyita nga reaction ye teba nnungi, like alaga ntali comfortable. So I was like, guys, tell me on erinnya lino liva ku ki? So they took me through the story. Nempisa etteeka eryembagirawo siddamu kuwulira
siddamu kuwulira muntu ayita mwana oyo erinnya eryo. Kakati bo baabikolanga oba oli awo mu kusaaga nga tebakitwala kuba nti kiri sensitive, naye ate tebaatwala mutawaana kumanya ono kimuyisa kitya. Ayinza okuba nga alinga alaga nti alumiddwamu nga kiri mayina mu maaso gammwe, naye ono gwe mukigamba. Kakati ono tuwulira kigere, njagala oyimagininge bw'atuuka okwewuunya engeri omuntu gy'akola comment ng'amugamba bw'alina ebigere ebirungi. Naye ng'ekyo si kye bamusigamu. Eriyo abantu abatufuula ababi, ne tutuuka okukikkiriza nti tuli babi, naye ng'amazima amatuufu tetuli babi. Abantu basobola okukulowoozesa nti oli mumpi, naye nga toli mumpi. Naye olwokuba okiwulira nnyo kitandika okkakata, naye ng'alina kyo sensi si kyekyo. So statements zino bambi ono tabeera strong enough kumanya nti ekyo nyinza okignoringa oba nyinza obutakitwala nga kintu kikulu. Si buli muntu nti alina amaanyi ago. Kakati naddala ku baana abato, kubanga abaana bato babazaala nga lulinga olupapula oluli blank, buli kyogezaako suulako kyekikwata. Kati bwe kibeerako nga kirungi kijja beerako era kikole results oba after effects ennungi. Bwe kibeera kibi ekyo kyojja okusanga. So sister akiraze nga kyamukosa, naye nga oba oli awo abaakikola tebakitwala nga kikulu n'olwaleero, naye nga kikyamutawanya. If she's saying nti atandise okukkiriza obulamu obujja nga tuli mu 2022, omuntu ayogera bw'abanga ali mu late 20s atobye n'obulamu bw'embeera eyo kuva mu buto bwe okutuuka kati goyinza naye abantu balina ekyejo, abantu ekyo nakyo kyamaanyi. Si kyamaanyi ku ggwe, naye njala kujjukiza nti tekiri ku ggwe, kiri ku mulala. Tujja kusurprise nga ng'olina ky'oyita ekyamaanyi mu ggwe, wekitugambe tukusekerere nga tugamba naye naawe otibula butibuzi. Ate olabe nga bakumazeemu amaanyi nga tebakutegedde, bakujajinze, naye ng'ekyo kyekyamaanyi. So ekyamaanyi mu ggwe kiyinza obutaba kyamaanyi gyendi. Igo okurespectinga kyenkulaze nti kinkosa, I'll respect kyolaga nti kikukosa. I think that is enough. Ate nga story awe badde etambulirawo nnyo. Kakati kino kyenjala nyinza obutagenda ku buli comment yonna, chap buli muntu ajja okulaga nti akola obusamaliya oba obuvunaanyizibwa obulungi eri omwana wo, naddala omwana w'obuwala kigendere. These days ne bwaba bukola ku mwana wa bulenzi kigendere. Twawulirako story of recent, omulenzi yafangayo ku munne ku mukwano gwe, n'abawaka nga bakimanyi nti oyo mukwano gwe amuyambako mukwoza bakizuula luvannyuma ng'ono yali akola ki, yali mulenzi naye ng'ayagala omulenzi munne. Bakizuulo n'afunye girlfriend oli ng'asitudde bbube bbye nnyo. Kati oli bw'ajja ng'akulaga nti afa nnyo ku mwana wo kigenderere, tosooka kukigaana naye kigenderere, kiseeko ebirowoozo. Otherwise tuwunzika ng'abantu abamu ebintu ebiwunzika nga byabyala ebigendererwa byabwe, tosooka kutegeera motive ye mu kulaga ekikolwa ekirungi oba ebikolwa ebyekisa in the first place. Ensi ekyuse bwe byali si bwe biri olwaleero. Kyekirala kyenjagala omwana bw'abanga ensi emukuba, ensi ng'etukuba, tukkiriza nti comfort obubuddamu busaana kuva eri abo abali close like the sisters, the brothers, the aunties, more so bazadde abatuzaala. It is so unfortunate in these days ebintu bikyuse. Amwana yeemulugunya nga abasinga omuyire bya be bamuzaala, abamwagala mu ssente be bamuzaala, abamutulugunya be bamuzaala, abamubonyabonya be bamuzaala. Kati n'agendawo abaana bwe bati abasinga batera okubanga bapaala n'ensi. Kati ebirala bivaamu ayagadde ono yeebase n'ono yeebase n'oli, kubanga baba bagezaako okumulaga nti bamufaako, bamutegeera abazadde kyebalemwa. Omuntu alijja okulaga omwana wo nti amufaako nnyo, ebirivaamu toli byagala. So zanya obuvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde. Ekintu ekikulu kye nalonzeemu nga kyenjala okusembyayo kigenda eri abazadde. Abazadde abatuzaala oba oli awo n'abatulabirira ku baana, oli akulekedde abaana be agenze Bungereza, agenze mu America, njala kutegeeza mukwano gwange omulungi nti abantu bano, one, baba ebeera nnaku nnyingi, buvunaanyizibwa bwe busukka nga tebasobola kukola buvunaanyizibwa bwabwe ku baana baabwe like mu kubeerawo ne baba bakwasa. Naye njala bategeeza si kya buvunaanyizibwa okukola decisions ez'enkomeredde ku mwana w'omuntu. Nkiddamu, olunaku lw'olikwata omwana w'omuntu bagende bamukuula erinnyo nga tomutegeezezaako, ojja kukirabanga linnyo, kukuula bukuuzi linnyo.
naye olireeta amawulire g'okumutegeeza oluba bwe lwazimbye bwe yeetaaga okugenda ku operation eri serious nga yalina okukaringa costs yalina okuba nga atwala obuvunaanyizibwa bw'enkomeredde naye nga tewamuinvolvingamu in the first place ojja kalabanga akatono naye kyakwegendeza ekikulu mbabuulire ogenda n'olaba abaana abazadde bazaala abaana baabwe kati ne bafuna abazzukulu kati bafuna abazzukulu babakutte babatutte ewa bajjajja like abaana bakutte tubatutte eri bajjajja baabwe be batuzaala bamikwano bazadde baffe eno nsobi abaana bano bennazaala ne mbakukwasa walina obuvunaanyizibwa bw'enkomeredde kunze gwozaala bwe ngamba bw'enkomeredde it is 100%. Story eno yakyuka bwe nazaala abaana abange olina obuvunaanyizibwa nga jjajja kituufu naye njala kutegeeza it is just a small portion ka percentage bwe ziba rights zosobola okuzi-exercisinga okutuuka we zikoma kati abamu tebamanyi rights zaabwe zikomawa kati oli agenda kugamba sozi say it again are you trying to tell me nti muwala wange bwe yazaala abaana kugamba nze oyange ogezaako kiyingiza mu bwongo nga kiganye naye njala kutegeeza nti ago ge mazima oli agenda n'akwata omwana n'amukuleetera n'okwata omwana n'ogenda okola ekintu kangeze tulaba nti okusakamizayizinga kulungi kirungi nnyo okukwata omwana ne bamutayirira kirungi nnyo naye njala kutegeeza si kya buvunaanyizibwa okubanga oli akulekedde omwana we n'omukwata n'omutwala ew'omusiraamu n'omutwala mu ddwaliro ne bamutayirira ng'omuzadde tamanyi n'omutegeezaako butegeeza oba owulira mwana akabanaga omanyi tayiri kyemukola kakati tayiri ate tayiri kiki ate kyokano naawe omwana twamutayiridde gwe kituufu ekigendera ky'okutayirira omwana kyabadde kirungi nnyo era tuyinza okugamba nti wakoze ensobi okutwala ensobi gye wakoze kwe kufuna ekirowoozo ekirungi n'olowooza nti kitandikira ku ggwe kikoma ku ggwe abalala bateekeddwa kufuna communication twawule okusuggestinga oba okuteesa oba okusaba oba n'okusalawo waliwo ebintu ebimu ebiri sensitive bwe bityo ate gwe oyinza obutamanya nti kiri sensitive naye njala kutegeeza olw'okuba omwana wooli kyandibadde kya nsonga ku buli nsonga ezeekuusa ku bintu ng'ebyo ebigenda ku mubiri gw'omwana ku bulamu bw'omwana osooka ofune consent ey'omuzadde ogenda okwekanga omwana agenda okudda nga jjajja yamuwa erinnya likaze ku mwana kakati jjajja yalina ebigendererwa naye temwakikaanyaako kakati erinnya omwana agenda okuwummula ewa jjajja tugeze asomeddeyo ttaamu agenda okudda nga emyezi 3 omwana nga bamusimbye erinnya liba likutte kakati ono tali comfortable na linnya kodbi alina ne history embi ku linnya ly'owa omwana we kati gw'oli mupaatiiseeko ekyo ekintu tukirabanga ekitono kyenjagala okutegeeza nga tetukuba nga tetukaayanye nga tetutyobodde bamikwana abazadde abatuzaala bwe tubawa bazzukulu bammwe njagala mujjukire nti obuvunaanyizibwa bwammwe bulina we bukoma okumanya obuvunaanyizibwa buba ne we bukoma wanzaala nakula kati nawasa nazaala nafumbirwa nazaala naye bwe nzigyewuwo gwanzaala rights zange ez'okuba nti eno ndi mukyala mufumbo ndi mwami mufumbo simaani n'abaana nze semaka kakati ziina engeri we zikoma ku geeti nga bwe nnyingira ennyumba nnyingiranga mwana jjajja si maama jjajja mukyala jjajja mwami si maama si taata ku mwana decisions ezibeera sensitive z'abazadde abazaala omwana after effects oba ebyo ebivaamu ebibi bwe bijja nga kibaddewo ku muzadde azaala omwana kyanjawulo talina gwagenda kwekwasa naye bajja kwekwasa bajja kwetikka abantu abalina obuvunaanyizibwa abamu ajja kukwata omwana amutwale out naye ajja kugamba ono waino tugenda kukudidiizi lwaki tamanyi biyinza kuva eri agamba wai tubaddeko wano katugende kwa omuzadde n'ategeera naye ogenda kakati bamukubira bananga omwana nno omwana bamuwanisa amagulu anti kakati omanyi tubadde twagenze ku didizi tubadde twagenze mu zoo naye munange agenze n'asonseko omukono bwagusonsese n'agusonseka mu kikeegi kati empologoma emwagudde oba emulumya omukono
ebirala ebisigadde byononye nnyo ajja kuba nonsense oba bibozibozi tebajja buulizo najja kunyigira. Lwekyo obuvunaanyizibwa abaana nga baba kulekedde kya nsonga ebintu ebyo bwe bityo osooka ofune konsenti y'omuzadde owaayo omwana ono alina ekifuba tubale tugamba nti tumutwaleko mu ddwaliro kati ng'oli agamba nti abange mubatwala mu ddwaliro bwe riti dokita gundi yabakolako olugezigezi olukwata omwana n'omutwala mu kalwaliro akalala kirala ojja kugenda mu ddwaliro ng'ono omwana nga bw'agambye like history ow'ebujjanjabi nga bamumanyi ogenda kukwata omwana ng'alina eddagala lyatakozesa balina bye batamukolako kati bano bamukwatanga mulwadde mupya buli kimu kiri strange bagenda kukola ensobi ereeta damages zojja okwejjusa ojja kirabanga olugezi munange bazaala anti mune balina ssente zaabwe abaana baabwe babeerabirira abaana baabwe owoza abaana baabwe naye oli omwana oli ye dokita we ojja kubiyita bya lugezigezi njala kutegeeza this is 2023 si 90s eri ebintu ebirungi ennyo nga byakola eri naleero nga bikola waliwo bye tudropinze waliwo bye tukuliddemu nga ffe tubikuliddemu naye nga yali mbeera nga tetulina kyokkola tetusobola kusalawo bwe twakula tulina obulamu bwe twagala okuzimba mu baana baffe waliwo n'abazadde baffe obulamu bwe mutukulizaamu naye nga tubuwalana just nga tetulina choice ng'ogamba bwe naakula nenzaala abaana bange kino ekyendabye ewaffe ngenda kitwala kino ngenda kitwala kino ngenda kidropinga kino maama yakinkolanga kino taata yakikolanga oba kino taata yakikolanga oba akinkola oba akikola waka siri kikola kakati bwe ntandika okuteekawo generation eyange rights zange oba principles ezange n'enjagala ze ziba zikola ekyo tuyiga okukiwa ekitiibwa nkiddamu abaana mubaagala kubanga mwe mutuzaala naye mukkirize nti ebimu muteekeddwa okubaako ne we mukoma story eno ne bwe tugikomya wano oba sheno ne bwe tugikomya wano olwokuba kino tekiri common manyi kigenda kusparking ebintu ebirala bingi bagenda kujja mu inbox we'll see how to go about it but parents muzaala abaana bammwe bwe bazaala abaana baabwe baba bafuusa abakulu babiri gwe n'omwana gwe wazaala tokola decisions ez'enkomeredde ku bintu ebiri sensitive nga maama nga taata abantu betulekera obuvunaanyizibwa nga tetuliiwo olumu bakisussa abazadde abamu bafuuse bazibu ennaku zino omulaba nga okufaako n'omwana it is because you provide era ne kakiwusaamu katono bwe kati omuzadde akubira okukubanja ssente zeyaguzeemu panado nga sina muzadde nga keyateeka twawule keyateeka n'okubeera kubanga keyateeka nga ye maama nzaala nga ye taata nzaala nga ye ssenga kyanjawulo saakwata mwana ne mutwala mu daycare naye abazadde abamu bafuuse daycare nga babula kutusasuza tuition abazadde ne baba nga tebakyayagala kukwata baana baabwe kuwummulira mu bajjajja kuwummulira mu bassenga kubanga balina expectations ezibeera waggulu ate ng'oba oliawo si kyekyandibadde ekirungi omuntu n'abanga gwe basalidde omutemwa kubanga tonnaweereza bintu abaana n'abayisa bubi n'abaddamu bubi ye kakati olowooza mugenda kubeera mutya ye kakati wano nyamu wanatanfaako ye wano nyamu yabakoledde ki sukaali mumala ne kubanga baluddewo okuweereza ssente buli kimu n'alaba nga alina kiteeka ku baana bano ndowooza nti kitegerekese bulungi gwe kikoseza tukwetondera naye era n'amazima gasaana okwogerwako ate si buli mazima nti gajja gakyamula waliwo agajja nga gali sharp nga gafumita ne gonna gasigala mazima nga tugeetaaga oba oliawo si kyoyagala but I believe maybe today kyobadde weetaaga mu ebyo twongere bebaza abalabirira abaana naddala waliwo ababalabirira nga bafuuka baana baabwe ddala ekyo tetwagala kukyerabira oba kukiyisaako maaso katonda ffe omulungi w'omukisa buli muzadde eyaleka omwana teyamuleka kubanga tamwagala naye embeera y'ensi ezze netuba nga tekyasobozesa abazadde kubeera n'abaana baabwe bali ku mawanga abaana babaleka ba myezi 4 myezi 5 omwana we yabadde yeesinga okwetaagira omuzadde naye olw'emitawaana ne bagenda abo abatono nga maama ono gwayogeddeko nti agezezaako nnyo okulabirira omwana in the absence of the mother twagala obba kwebaliza n'obwo butonotono obuyitamu ne tujja ne tubwogerako oli yeerabira nti twali tumugambyeko nti akuzizza oba akoze bulungi okukuza omwana naye buli lwawulira comment eri negative awulira nga esaanyizaawo ebirungi byonna bulijjo bye tuze tulaba bayigiriza okureceivinga criticism kubanga babeera teziba zijje mu bbanga wabaawo birabiddwa ate bajjukire
nti bano babeera bazadde abenkomeredde ku baana bano. Abakola ebyekyejo abatabafaako, abazadde abamu baweereza sente school fees bano ne bazikozesaamu birala, omwana n'atuula ne batamugamba nti omwana tasomye, n'atakola bibuuzo ne bapangapanga, ate omwana ne bamugamba tomugamba nti tewatuula, ne bayigiriza omwana obulimba nga maama akola kirala n'eno bikolebwa birala. Katonda waffe abo nabo basinkane mu ngeri ey'enjawulo ey'obwa Katonda. Ekisa kyo kakitumale era kitubeerere ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say Amen.